tatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda. Okay, mikwano ntandika ngamba buzaako mwenayo tutabira ku Star TV program wewunyise omwagalwawo surprise your loved one nyingiddewo amanya nakawombe Shifa Hope omwerezaawo ndaba mugamba leero Shifa alazeewa era nga atuleetera baani ndi eno twazze dda ne tuyingira Namagoma ngayo mulabe tuzze tutambula twazze dda tuyise Masaka Road ne tuweta Namagoma munda tuwesedde ddala nno mundako tuzze kwanga tukola surprise eri abazadde baffe abalungi mami ne daddy naye nga bannange era nge waka waawali era sijja boogera mannya kwanga wayinza obaawo wanampulira n'ababbirako naye nga weewo oluyise ennyumba awo waliwo awo ennyumba awo eddako naye nga ani ayagala obba surprise nga ye mwana muwala Feva era nga yavudde Omaani era yali akyali Omaani bwankoonako bangamba Shifa bannange nange njagala osanyusa bazadde bange njagala obbangamba surprisinga nkomawo era olwatadde bwe bati ennyonyi ne zita n'akomawo Uganda era nga lwe lunaku olwaleero bambi okusinza bwe twapulaninga okuba nga tuzze okukyalira abazadde baffe abalungi naye nga yakomawo like 1 week back bulijjo yeekweka nga yagwa cover tebakimanyi nti waali kati bannange simanyi reaction bwenaaba naye bwedda tujja tutambula naye emmotoka zeegoberera lwakuba mbuzeeko simulaba naye nze kantuuke kansitandika okukola surprise ng'era bwemumanyi bwentera okukyala mubeereko temuvaako bwentyo bagamba nti Tina Beauty Clinic mmwe gwatudde awo ng'ogamba nange Shifa nga kirina skin ennungi ansa Tina Beauty Clinic oba osigala mu kalayo akutereeza skin yo nga toyina mbalabe toyinaako anything naye ng'oli mu kalayo abaagala okumyuka abakolako abaagala kyonna ky'oyagala okufaanana gendewo omukyalo oyo Tina Beauty Clinic enamba ze kweziri ku screen era oba togifunye bulungi enamba ojja n'obuuza nti Shifa saafunye bulungi enamba ya Tina Kosh Fashions ambalidde okotiwa bwe batyo bebandizayininze kiyitirayo mikwano balina engato ez'akabi obugoye obwakabi byonna ebiri bridal parties casual byonna babiina kati mungoberere bannange tukyalire mami waffe omulungi naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bw'otona surprise gyebaleko nnyabo kale mama Rajabu gyali ali eno gyebaleko mukwano linako mijebaleko mama Rajabu wali mama dede mama sigano sikirire kale osanyukira ni botanategeera ffe ne wetubeera ebweru netusooka ne tukunnyonnyola noyingiza omuntu ng'omutegeera ne bwe tutuulirako bagambye batya kati gwe bagambye ani ajja mugenyi ki nze buli akyama ewange buli akyama abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi oli bwangamba nti maama eriyo omugenyi ajja mba musanyufu kansooke nkubuuzeeko eradde nnyabo sweta nno nnyabo eradde nnyabo sweta nno nnyabo bulungi nnyabo bannange nze kansooke kwasa ekirabo kyo kino nga neyanziza mukama mulungi kati munnaye ffe tukola surprise nze nviiridde ku Star TV program gyenkola bagiyita weewuunyisa omwagalwawo tugwa ku muntu ne tumwewuunyisa nga tatusuubira era nze mpitibwa Nakawombe Shifa Hope tukyalira abantu ab'enjawulo oli kati saatugamba nti mu kitundu bwe kiti mulimu omuntu eyampisa obulungi
nambeererawo mu ngeri ennungi ffe emmotoka tuzivuga tuzizzeeyo naye olowooza ani antumye okukola surprise eno olimba gogo bakubidde nessimu ne bagamba waliwo omugenyi ajja naye okuva wiiki ewedde natukaanulwa nga bangamba omugenyi akolaki ajja naye ng'omugenyi gwe bangamba yanemutegera ne kusawa yale kuba n'omukulu wange yasimugamba nga ku mugenyi akolaki ajja kuba simukolaki tomumanyi kati ate oyo eyakugamba lwaki oteeba oyo eyakugamba ntwala omugenyi ajja anti oyo yaŋŋamba nkugamba emuyita maama Nsanje era muyita maama wange oyo yakugambye maama Nsanje naona mutajjajja Nsanje taferi erinnya netumukolaki lyemumanyi lyetumuyita lyemumuyita lino ekkubo lituuka mangu wali eri ku kkubo kati nze simanyi nange antumye kankuba essimu yeno omutima naye bali kujja mubaba wange yampeereza kasapuraizi akalungi kati nemulabako n'omulabako aweereza ka surprise nteekwa ati batwala babiri mu karantini naye nga mukoze eki nga muvaayo gwe mwana wange ekyatunulya ekirabo kyange ayani ampaddde ekirabo mukama kati omanyi kansooke ndeeteyo ekirabo ekirala kubanga gwe nkubira takwata nze nyina namba ya ssimu kati nkusange wano wennyini wooli anti kyembadde mbuuza eryo nsuula wali we tupaakinze nooli naye sikaati yange eyagala kukola eki kale kandeete ku birala nga bwe naye neyanza ezitowanna okufa kano surprise naye nga neyanziza waliyo kameeza batwetereyo abalaba surprise bo bakimanyi bino tebibaako kwetegeka bakimanyi abantu tugwako bugwi naye okay kozi omuntu ogambe toyinza mumuteeba ye obubaka bwakweba nalimbye eki yenze olimba sagala mami alabe ku simu yange kati nkweka oyinza olaba n'ogamba ye gundi kumbe towateebye nimba abantu abakulu tebalimba abaana abato be balimba mukayanyi halo wanje gyebaleko nnyabo kale nnyabo nawe gyebaleko kale tonafuna ddoboozi ani gweowulidde owulidde nakazaani nakazaani eddala ono nakazi wanje ono nakazi omugalanda wa Mukasa badde tebalinza muteeba bo okuteeba kwaganye baseka busesi okugjako babagambyeko waliwo omugenyi ajja essanyu lye likutuusa nga balinza omugenyi okumala ebbanga mama Fei waali kati bannange munange omugenyi ayimye gyali nkozi oli Omani Dubai ali Dubai gyasinzidde n'atusindika tujje tukolere surprise lwakuba ebyaffe tugwa bugwi munnanga abalaba Star TV bakimanyi tugwa bugwi ku muntu nga takisuubira leero munnange twagenza okukeera nga tulina kuba wano taliiwo ate tebaatugambika tulina bamukubire taata naye ajje anti munneewe aba alina programu ng'ali wala ate ebintu bye mbadde njagala tubimuwa ali wano kumpi ate luvaawo bannange kati katulabe gwe kati bakuwe namba yo banze njikusomere tusooke tumalize kino kale mami dadi ali luddawa ali kumpi kati tumukubire
bwaba mukubira tulaba namba esigina togiina enamba ogiina mu mutwe ya daddy Nze ngisome eri 0 7 ngora 5 wesa mpulira ngimaze sweet eri 0704 kawa 0704 59 30 13 okay kati sokonzi 13 okay sokonzijeko ogire ng'okyandabira abali e Dubai male kkubira daddy kale nyabo naye nga surprise ogirabye girabe mama neyaziza bakazi omumanyi maaso ku maaso nze omuwulira ddoboozi byonna ogenda bimanya nga akweza bubaka n'akolaki nagaba munaye maama wange ali mu kitundu wekitugenda omunoonye era nange muwulira ddoboozi kati yansindise nampa obubaka naŋŋamba nkunoonye kubeera yalabako abalala ab'ebweru bangi ababikoze kanaye n'agamba nange nkyagaliza munaaye maama wange teriiko katugenda mujja eye munoonyeko bunoonyi tasobola siwa emmanga simanyi nakumanyi ate simu bwe bateriiko anti omuntu tolina bwomufuna nga essimu teriiko teriiko kati oba ogenda munoonyaawa kale kati era mugambe nti tulaawo ani atafunye kimuwerere bakulerera mukazi wo era mukyalawo kati ebyo munaaye toyagala mmulera oba oveeyo ye atuule munoonyeeko naye ezo surprise ataka tazireta hatataka oninanze obataweesirikiddeomu maama mwana wange oba katebe ntya naye ngasaisa okulaba bebi kayo mukwano gaitawo wano gaira tuyiseeko essimu teriiko bamunoonyesa bigenda amuteriiko bali kujja shifa bali kulikayo tuvuddeyo ye bannange ataliwa simu teriiko banange bamufune badde njagala bamukwase tubye ntule wano kati mwabate mutugaawo mumubuuzeeko nno baaba ate muleese mumpe ekirabo maama ate gwafukamira ffe tufukamire era dde maama tufukamire era dde mutu ku ttaka langa aliwa langa yabulidde emmanga eyo ayatitako naye mwebale kujja mugole yawe tuleko wano mama tuula jajja huyo
Owenkwe. Jaja agasanso kulaba obakwe. Tata wange aliwa. Bwela japo. Jangu ku lusozi kati. Jangu wano ku lusozi kati engulu. Yanguwa. Jangu ne taata. Ne taata munoonye naye tumwagala. Yangu dakika 5. Kale. Mazobuza baba. Nyo mama feitawo wano. Okwagala wano. Yanguwa. Okolayo kyeyo. Ono yadda kuono. Ate ono abatya nga ye mugalanda. Ono. Nati chankalako. Giro bwe budde no kyejjeko. Nkyagala. Oyagala nga gwosigale nga gwo mugalanda. Kasayo mulenzi tata mtu mugalanda wange. Kyova abofiirawo ga taata ali wabamule. Omugala. Yanoli mto wange. Mbadde mubanji. Anti wanange haza. Naye kulikayo. Yakwe haza. Omugole tya. Kulikayo mugole mubaga. Aye. Gaina mpiteko ali. Abanonya tata mbutamulaba. Naye mukiteyo. Naye mwe bali kujja. Tutuuse. Naye mwe bali kulikayo mwana wa. Mbane mutule wansi. Mutule. Nina bye musobolayo. Kato. Hey! Ate kibuye ky'emmotoka. Agenda kujjala wagulirawo wati. Mulola. Batweka ne kali eri. Banaye mutule wansi. Sit down. Naye mupenzi ekyawo kyanjala kumbeera waneeno kasurprise kamanake yankolede sakampe ku mubiri bibyo kako ka surprise ko. Naye genda Kine bikola. Tata wange. Nga mukama mulungi emyaka 2 banaye nga tolaba ku muntu onoolya ensibwe etambula. N'owulira corona n'oswangu. N'owulira nti ate abe Dubai kiri bubi. Ate kiri bubi ate n'owulira ng'eriyo n'oweegundi eno Saudi Arabia nawo n'oswangu otunula nga banaye mukama abaffe balikomawo. Tebakutunuulidde. Kataga kumenya kano amanya jakatuukako weesirikire yakutte mudda alaba tikakola ki Ne mami kyogamba leero lw'omulabyeko. ani okubala yagenda Okumala emyaka 2 leero lw'omulabyeko. ate nandi musanzeewa Heo. ng'omuwuliza ku simu Tula wansi. nagamba gye tuli bulungi Olaba keeke weekwesizeeko. Era dde nnyabo. Iye. Tula wansi kato. Bulungi nyabo. tula waneeno lahuma ki Okay kati mami muwe obubaka lwaki oba tusoke tugabe ebirabo nga bwe tulindako taata tomanya Katonda ayinza otuyamba obubaka obuwenga akola ki kati katandike n'ebirabo. Mama Faith sembera Ngasumulula ng'atulaga. banaye nga tweyanziza batukola ka surprise kano agenda kujja yes batulaga ekirabo bannange settolinge wano banaye nga tweyanziza tebakwasise empisa bakukubirako ku ngalo munaye
Mwana we bale kupakasa mwana. Kasumuli amafe. Simanga ndi mulira. Ate era omulage kuba si buli lunaku nti gwajja okasumulula kati omulage. Ekiza mama Faye muntu wa kameeka. Mulimu ka powder, mulimu ka lipstick. Naye omulaze bwakasumulula ammo kati. Oyo yabitegeera naawe. Oyo se yawaabyo. Kale tweyongeddeyo. Tekuli linnya ekiza bya mama. Buli kyesanko linnya nga mpa mama. Asumulule? Tekano wansi wote kumukeeka. Okay. Agenda kujja. Mama Sarah. Mama Sarah. Kino nakyo kakiteekeko wano. Simulula. Tata yandikikutte. Agenda kujja. Ajja kujja saawa yonna. Eruzi kale sinagala nabiri mu nsawo. Nyambale. Ajja kwambala oluvannyuma soke tumukwase byonna. Kati ngende ndambalirewe. Katulindeko. Katulindeko. Wamutabani. Vayo baby. Banayi wangambye ennimba. Twali tulaali wansi awali banno naawe. Twali tuula vaawo gwono. Tulaali awali Azizi. Tekuli linnya. Aha. Surprise. Tata. Teeka wano. Tata Mukasa. Anaatera okujja gerinda keddakiika 2. Akuba essimu eganya. Tekuli linnya. Mama Sarah. Bagenze kunoonya. Mama Sarah. Chamalo sofu mamazi nabame. Metroni. Metroni pata. Binyuma ebirabo olabe. Bikwagaza okola birthday buli week. Mukola mutya? What's this? Bagala tugatta omwaka ogujja. Okay. Bwe mubeera awo naage mutule bundi mukume empisa. Mukola. Ndi mukola. Kino kya Mama Sarah. Wow. Agenda kujja. Dress. Yes, sebo. Akayanye. Okay. Jirika amanya nyo. Yes. Jiteka toba ata. Bitu bya mchalo abantu. Omukyalo ntalina. Jakenga. Mani sembede nawali nga basoma musembera wanene. Ndabanga atalinako. Siraba mulinnya lya kato. Taliiko. Dutungire ddala. Ono Tauba. Twali. Badde bagezaako wandika twalibu. Twalibu aliwa. Situka. Ndaba taliiwo. Isuka okubako ne mu ngalo weeyanzeeko. Weeyanze baaba. Ogwo gugwo. Weeyanze nze baaba. Baba wuli kyokka mweyanze. Wangambye ennimba kati tazze. Ono Hidaya. Hidaya. Agugwa Tauba wa taata. Ekitegeeza gwe. Yejesa tusemba Tauba Hidaya n'oli abasatu abataata. Jejino. Kati guno baguzemu. Ye Tauba badde. Ne jino wali bagulete. Jino mirala jeje abana bali wano. Ejja bali abana baganda. Bring.
Leta. Towafunye. Teyafunye. Kyobe yaliwo. Aliwo naye. Eyo mama wo. Kangukwase mama we. Kyobe. Leta wano. Ngokutereka omo. Rahuma aliwo. Teboyogerako Oyogereko. aliwa. Rahuma aliwa. Imuka. Stand up. Weyanze baba. Eisem. Nomugamba. Ate na utamugamba ndakazi ati wantagenda kujja. Mira. Oyo Miracle naita. Miracle ngukwasani. Kuba tuguzeemu munene. Kati tumukubire kankubire taata wano. Muleka mukubire. Kamukubire. Naye ng'ate maama yamanyi kyayinza omugamba n'ayanguwa. Atenze. Oli asobola. Gwe muwe buyeyo ekigambo eki. Maama nawe okkiriza nti oli. Ate omugayanda wabe. Wabula wakakoze. Simanyi kyendi kuwa. Yakakoze. Simu ya taata nno yandiyiseemu. Netiwakazaawa nano nazo zakweyiga. Bayithawe netiwaka. Kati wayimuka n'ogenda eri oba obasubya. Abalaba program oba obasubya. Naffe twagala. Kati ateredde. Mutima gumuteredde. Mutima guteredde. Kati sanyulye. Takoti chuli cho. Ni mama. Kati taata tomuwadde entebe. Muvire. Otuule wano ku mukeeka. Tuula wansi. Tuula awo. Okooye ennyonyi ekooya tuula wano ku mukeeka. Kati mpira guno taata zenoga ne woni. Tusanyusa okulaba taata. Salaamu aleikum. Eradde ssebo. Eradde ssebo. Sweta ne ssebo. Bulungi ssebo. Ate gaira yabulidde wange obulaba muyiga. Muve ku bintu. Muyimuka omudeeri gwe bayita yajja. Bakubuuza. Gaira yabulidde mu nsizaawa. Bagale n'ekino okikwateko. Kitene mami wange. Kati basomere obubaka obulimu. Waka gwa bisobola. Bisobola senyiri. Ani. Angaliwa. Mother is the only person who carries you for 9 months in her belly. Agaye mama ye muntu yeka akwetika mu lubutore okumala emyezi 9. Nakwetika 3 years in her arms, nakwetika emyaka 3 mu mikono gye. Ate namala nakwetika mu mutima gwe ebbanga lyonna ery'obulamu bwo. Nagamba thanks mom Nalongo Sarah Mukasa, nagamba ne taata Mukasa Rajab Salongo, nagamba okuva ewa Nuuru mu Galanda wa Mukasa. Omubwati. Yalemera ku Bugalanda. Taata tumukwase ekirabo kye. Kwatireko. Taata bw'obadde eyo nga bakugamba akugambye atya ng'akuleeta? Kata muve wali ebintu mu ddeeri. Akugambye atya? Wati wano watengu. Nakaza kuyita. Anenge ndaningiza. Akulingiza Mulabye nga ningiza. Ne mama tomulabe ng'ayitawo wano mu mmotoka. Nze nga mmulabe. Wadde no manju kati. Nga tutudde wano. Mpereza emipiira mpa abaana emipiira gyabwe. Gino gyono. Nenda muwaji nsoma. Gino gino. Arafa. Arafati wadda. Kayaga.
Hidaya. Kato waswa jangu Kato mto waswa mtoko kwa yes weyanze kare weyanze baba kale katsoke tulabe biri kubanga emukolo jigenze jigenze katsoke tumalirize eri soko kesari kesari wabulo pimago tata wa mumanyi madam yo buto kweruli musibeko kiwedde wabulolo kyekyo taata oli smart Azizi siwulidde ani baba Amina abagagga wazee tali abale oyo twali ya twese bamukwata mama tuwatudde wano mukwatisa twali mama tulao kare bayanze baba ate nawe singo oyamba ndimane taata bajja kwambala kunoba ajja kwambala lekanyongo Eric yes baba bakweyanza kato akato labayo nno fikidde tewabadde mugeyi Aziza ajja kuwaako mirako ngukwasani igwe mama Sara wanaye neyanziza ekimuli mukwatireko ebirala n'ekimuli kiriko ebikoola byakyo akali kyewapa kyensumulula Hidaya kayaga watata mami asumulidde waswa waswa muwereze mwambaze fudde sorry kamenya mwambaze ansa ababa kweyanza nakato mama yoli waliwo abalongo wano ndabyewo omukisa gw'abalongo kato buli gwempa ayambale buli gwe baba ng'ateekako twali nyanza baba sumulo weyanzani yambale Rahuma mpola togokuke sumulo yambale oli asumuluza mimwa swabula era twali leta nsumululire sawa teyatika Azizi nangera bakataya badde wandayagaddewo naboli emulemye twali naawe wakata kusumululire tauba tata Arafa watata ino yatauba kuno tekuli linnya njagala kukwasa neiba wange kampe neiba oba kabadde kani yanziza nnyo tweyanzeege yanamanya fikidde ndayija
Gamba Nekuno tyanza nnyo tekulirinnya. baba. Anti kati kuno kubulako omu. Era ijja. Ono kati kubadde waayo kubulako omu badde abulako. abawa basatu omu yadde tafuna. ne kuno tekuli linnya. Eric 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 wuyo ku lubalaza lwo. baweddemu. Era ijja gero wali wali banno. Tugende ku fezi endala. Taata Mukasa. Bane muterere tusobole olya keeke. Wansi, era ijja tula wansi. Ate tudde wansi agenda alya keeke. Era ijja tula wansi. Era ijja tula wansi. Taata yu. Kati omanyi ky'oba okola. Gayira. Nga kizitowa. Tulinze ku kizitowa singa ebisumuluzo by'emmotoka. Era ijja tuula. Bane ate tudde tagenda alya keeke. Taata Mukasa. Ranga. Wow, jamu tulabe. Oluggi. Oh. Bw'odagala tegamba kamuyiseeko. Lwanga muteeka utaliiwo. Lwanga ba. Ranga. Miro. Tayo. Miro. Wow, Gayira. Wekali awo wansi w'otudde. Tao. Tao. Wanje? Twa. Tao. Dino linnya ki? Tao. Tao. Nadewo. Sitawo. Uno mama we. Taata Mukasa. Miro jage bintu eno. Okay. Nabuka twangu we. Gayira. Taata perfume. Miro. Tata mbula. Binyuma. Taata Mukasa. Katulabe. Ho. Tata kwate perfume. Taata Mukasa. Ranga. Uranga taliyo basa. Gwe ranga jangu ebintu byo biri mukola ki? Jangu wane wa mama waggulu. Mama Sarah. Aja bisimulira. Era nkudize. Addayo. Jangu wa. Ddayo mwana mwesonyiwa. Miro. Omwonoonyera bakambya. Oh. Mama Sarah. Mama Sarah tukulinze. Mugalanda Mukasa. Mugalanda wa Mukasa naye weewadde. Machitete hotel. Akubali. Mama wuyo ajja naye katumufune. Tusembere. Mama abere wano wabbali. Tata tumule. Mama ngowoomye. Mpomye. Jangu wane mama. Jangu vino maso. Naye bannaye naye kino ekyana kigambye munne mbu ng'olinga abana basala mashini Mama situla kati ekimuli kire kyesente. mbw ayambadde galubindi alinga abasala banaye twanguwe kubanga Kibyokoze. Ndaba byokoze. kwako omugalanda osumulule naawe Owe. maama wano waliwo ebirabo byo ekyo baba bakwatireko waye Mama bakwatire mkwatire ku mama ye. no gisino kikyo
Wanga kirimu ebifu. Kato. Nabatasanyuse nze. Oyanze nnyo. Wanje? Ebyamiro biteeko. Byalaja. Kale. Okay bannange. Bibi nebirala. Chika. Mama yambaliddewo essaawa ye. Oba otuula otya nga ne bali babalaba bannange. Tuula mukwano, tuula oba ofeesinge. Tuula kati awo otereere. Perfume ya mama. Kalifuuwa. Kaijo oli mwonoonyi. Yanange. Ono ye tabiruisa yayonoonye dda. Mwonoonyi gw'olaba. Mwagadde. Makanika. Mama Sarah. Bakwatire banekawunya bulungi. Bakwatire ku ssaawa. Leka. Amata muli bibyo bino wabyonoonye. Ibyo wabyonoonye. Ojja katerereza eri. Yabyakoze. Omupiira guba tewafunye. Bane mukwatireko essaawa Mupira guliwa. Wow. Bibi ne bibi. Ma'am. Tata. Wanje. Tata Mukasa. Tata ekyo kimaze. Naye mwonoonyi. Abanene bamuwadde. Sanako black, red moon. Waliyo ekirala nga kyakusumulula biweddeyo. Okay mikwana abatulaba ku Star TV. Anti tutuuka ne tujjula laavu ne tulabya tulina n'abatulaba ku TV natusonyiwa. Naye nga bannange ennyongero bajjukiza program wewunyise omwagalwawo surprise your loved one. Semakula kwako tukwatireko ku live. Nenga mwebale kubaako. Mwebale kujja. Here. Simulako mu camera. Tata ngatto. Yes. Yambala teri byakuddawo. Okay mikwano bwetyo katubenga tweyongerayo. Omanye no shot tugikoze babiri. Presenter wa mwa bulijjo ne surpriser. Tata kasoke yesa. Emanye bipya binyuma nze njagala ebipya. Bajja kutya. Wakube musonso ye. Sende mutatuka siyani. Linga lagenda n'olupimo. Okay. So kati tutuuse woowera obubaka ebirabo babirabye. Lwaki? Kyekyo tatakola poozi. Ani? Taata obubaka obutegese. Banange ekyo nga tukikola obudde butuleka. Wano wennyini baweerewo obubaka tetuddayo eri kuba bwe tudda eri oba bwoti kati wano ng'ebirowoozo biri wamu. Actually ali program nendaba nga abantu ab'enjawulo kuba gano tuka ku YouTube ngolodde ebintu gye biri nga bingi ate obera ne gundiwo ne wifi kati naddayo nezija nga mbigoberera kimu ku kimu neŋŋamba naye nange nsobola okukikola nina maama wange ne taata wange bane tuwulirize abakola ki abalaba okutuukawo endi newankubadde sinatuuka gye ndaga naye akirisi kati ninako wentuuse neŋŋamba lwaki sikwata akatono ako kennina nengabanya nabo nina ne mukulu wange bamuyita Asiya
ne mubuulirako nakola ki naye nanyongerezaako naye nampaayo nangamba tukikolere bazadde baffe kati nentya nengamba naye binabisobola nengamba kale kyonna kyenina nze nasigalirawo naye mbokamba wenze kasita nkyali mwana muto njakukola ki njakukola ate nga binyumira ngaobinyumisa nengamba banaye lulikya nange nenkusitula nekuleeta naye mukaba mulungi oze ate notuukiriza ate nokola byembadde suubiranga essaawa n'ekirabo ndi musanyufu nnyo era neyanziiza neyanzeege kuba tuyise mu bingi ne mama waffe oyo tukulidde mu bulamu bwa kutoba abantu boogedde gayira akatebe ndowooza n'obuleka n'obuteeka wano kubeera ewajjudde nze muto waabwe kyovulaba abampita omugalanda wa mukasa naye kugamba twakulira mu bulamu obw'okutoba bulamu bwa bulooka kugamba kutoba nnyo naye nga mama waffe ono batuule nga mama waffe akatebe kasse wano tutuule wano nzijukira bwe yakolanga kubanga yali ng'akola nnyo ng'ate maama nga daddi waffe taliyo ng'akyalina ebizibu byali mutawaanya nga naye taliiwo naye maama nze nalabanga nnyo maama waabonaabona nentuuka ewantu neŋŋamba ki kyendikolera maama wange asanyuke ng'era agira n'agamba temundeetera wano buki buvubuka bona nswaza mugira mukola ki mukola mwetegereza atoba nnyo waliwo yatuuka n'akola emanga ng'akola kyo na misana eyo mu magi bano batuule batuule kuno bajja kkoowa kati nze kanyumire batuule bo okay kati mami ng'akola magi eyo wansi kati baba wange amagi amaki amafumbo baba bagayitanga ddembi naye nga bamuwa amagi 3 twali 5 bambi naye nga agaleeta nakugamba gwe lya negayira oli ale n'emmiiro nze ndye naani ne Asiya banange nze kale ndabe nnyo nnyo mami wange ng'abonaabona nnyo kati bwe nakulaba ne ŋŋamba nze nyiza kola nti ate ne taata wange tosomera ku ssomero n'osanga buzibu tebasobola kugoba fiizi kyekisooka ate ng'olaba talina nnyo akola nnyo omukwano ku basomesa nnyo ku musanvu oba oliawo ng'alesa ekyokulya natuuka ne ŋŋamba mukulu wange oyo ali ebweru mbula okuddayo ku ssomero taata ndeeterenga ku macapati abeera awo n'aleeta capati n'aleeta bikiiso bingi nnyo naye akirisiti wano wentuuse bwemba nga nsobola okubaako kyengula oba netukwasaganya njakola n'ekisinga wano lw'abazadde bange era njagala bansabira omukisa ninde enkole neyongere ndete n'ebisinga wano n'omwami ndimuleeta ngaekiseera amina kyembasuubiza inshaallah naye nga maama webale nnyo ebalire ddala kuba buloka netusoma notatusuulawo amina so mami mutegedde ensonga ze kwegamba teyakitwala nti era bazadde bange kye balina okukola kuba akimanyi nti ate waliyo abazadde abejjako n'obuvunaanyizibwa era oba tojja mumubuuza nti lwaki munnange tewansomesaako asalawo n'akikola so kati naye mwana mulungi kubeera omwana omulungi yasobola okujjukira kubeera ne bw'atandikikoze maama najja nangoye ze era wandimwaniriza yes so kati naye yennyini omugalanda wa Mukasa webale kubeera good girl webale kujjukira waka gy'ova naye yataddeko ettofaali nakwa tusobodde mufuna kale kati bannange abatulaba mikwano byebyo bingi nnyo naye tulina obbeerekereza olw'embeera y'obudde tusaba batufunireyo akambe n'essowaani tusale keeki yaffe okucelebratinga abazadde baffe abalungi tube nga ate tuweeyongerayo oli ku Star TV tovaako tusabayo akambe namusanga ali mukyakuna nemugamba ojja kusoma ngamba taata senze muzidde konzi tufaali
nja kunoonyanga ekikumi osome era olwo yatuuka mu kyomusanvu n'asula ng'alaba mwana wange togwa eddalu bw'asula ng'alaba bone nga taatandika ate nanga nti leka nsome naye nze konzereka nnwane nnyo ndabe capati nja kuzireetanga wali kusumula kulasi era olwavugangayo wano musaabazi nti sooka olyeko capati nsoma naye nanyiikira nga wokubayita okulaki okunyiikira nasumuga asoma ate nga naye wangumya tatopa sente ojja kufuna era nimpaayo sente nendiga esente nga bwe nkomawo nemuga nti olwaleero ebintu biganye tuguya kawunga kasita okukoze eki era nze kusoma kirasooka okukola nziwemba omwana asoma kikola nabasomesa bano baana bato mpitirawo ddala eri asinga era nze bamanyi nze siina mpisa kuba musomesa mange eyo ngaddidde abaana abakubi nemubuuza tiwaggaddewo geeti ate okusinga obbakuba si bwe bakola sente walize n'okolaki n'okuba nzi buli si bwe bakola sente nze nkola sente oba sente ziganyi waligaddemu kati temuyingira kati naffe tuwaniye mu ofiisi wantu abaana asinga yangamba ate tata nubwanze byokola tebiriiyo ekiwulira bano abaana naffe tubanja ne mwati olaba ebisitizino kati manja sente nange tebalina kati ng'akuba omwana olw'okuba abanja okuba abanja olw'okuba abamubanja ne mugamba ekyo kyokola kikyamu era singa aliddamu n'akomawo awakana nga nti wamukubye ng'omukubira kumubanja si bintu birala byamu yakisomesa awo tugenda kukubaganya mu ofiisi zibyo sibiriiko kati womukuba ajja kugaana okusoma kitegeera kati wonoomukuba n'agaana okusoma n'oba n'ofunamu wonoosomesa ki mukwate bulungi ate nze mpiira wano sina gye ŋŋenda naye tolera ku kyalo kino lwaki omwana wange obuyigganya bwotyo kuva olwo n'asoma ekyakola obulungi n'asoma bulungi nnyo yafuna buna nemugaa nti ekyo kyenali nkolaki era nange nzizizaamu amaanyi kyokoze kiki kisinga obulungi era nemugenda nemwongerayo n'asoma paka S4 era S4 yaŋŋamba nti taata awo sasooke nkole ki era yali agenda nga mwana ng'ogenza okyali mwana muto oyagala asome nanga nti taata kaninde nemugamba mwana wange nga ndaba okyali mwana muto nembuuza nyina omwana agenzi naye nali ku luguudo awo nanga taata nze ngenze konza ekintu kyensinga kyenkusibye ndakiri eki tebisigadde bikwasi katonda yekka naye nze ebyange bikoze eki komyawo nja kukuweerezanga dduwa nakwata akasawo ke nengamba wasalaamu naalimi nitandika muweereza dduwa mpaka leero lwakomyewo alhamdulillah allah omwana muwe ekisinga obulungi amiina webaza Shifa webale nnyo bayita eddala tukolera nga totumanyi olusi tebiba byangu nonga abannange maze sindike olwakola ntya naye oli mukazi mwesigwa nnyo atayogera mazima webale ne mwami Brian kwebaza webale kujja webale nnyo webalire eddala mama Feeyi mwagala nnyo mukyalo oyo yandabira mama waatali mukyalo nina natunula neŋŋamba kikyayagala neŋŋamba ayagala nnyo okunyirira kubanga ali ku mutindo neŋŋamba mekapu bawa meka era eyo mekapu yali nnyanyonyisa mugula muno mpaka emumutuusizzaako mama Feeyi mwagala nnyo aleka okuwa omwana we siwani obuugi n'agamba mwana wange kwata obuugi aleka okuwa omwana we kati amanyi njagala nnyo entula ebyo bigreens asooka kuwa gwe siwaani nga tannawa mwana we omuto w'emyaka 2 ne jjajja wange ow'ensangi ng'akuba ebirabo bye tebisomeddwa eri jjajja wange oyo akoze kyamaanyi okubeera nga tutuuse wano olwaleero abadde agira n'abikoowa n'agamba mbivuddemu naye era amaze n'akola ate tobanyumiriza mbadde nyo banyumirize nti olugendo lwa surprise eno kuba twalina gikola ddi banyumiza ebituufu eri ku wiiki eri kati nemba nga nkola ki nga olunaku lwe nakwata ate nebitabukamu
bibadde biwanvu nzungidde mu bantu eyo nga bwekweka ndi kuno nga nkanyagamba maama nziruka wemba nayogera naawe nziruka mu kifo ekisirifu abwenkubira ne mugamba madam kati ng'ennamba teraga nti nna oli Uganda ng'ennamba eraga naye nga mufera nga mugamba ennamba yange yateredde eri ku roaming wano kati taata yagyekengera ne mugamba taata munange namba yakoze ye Uganda naye badde nkugamba nti kola ki kale nga mbalimbalimba mbakumire kumpi nga naye bonyambako nga ngamba mbikoye nonkoyeeyo surprise yali ya weekend naye ne bitutabukako mpaka olwaliro ate n'olwaliro bibadde bitabuse naye ono mukyala mpologoma n'oyo banno yakugamba yitawo n'omugamba nange mugenda agamba no 5 4 3 2 1 0 Okay, bwetyo mikwano tubebaza mwenna mikwano abekuumidde wano wennyini okuva gye twatandikidde mpaka wano wetutuuse nkugamba nti genda ku YouTube teekamu Weewunyise Omwagalwawo subscribinga ku page yaffe obere nga ate olaba bwe tukikola genda ku Facebook page yaffe likinga Weewunyise Omwagalwawo obere nga ate olaba oyita ku 0782101569 0702 562157 mwe walabe top shifa mwe bali bangi ne bateeka ebifaananyi byange nabikozesa ku profile zaabwe babba abantu era nze ekirungi bonkubira essimu shifa eddoboozi lyange teribula ne bwenjogerera nga babiseewo omanye ekiroboozi kya hope shifa ekyo so mubegendereze mikwano ofunye complaints nyingi naye ate namba woninga that's why mbawe namba zange mwebale nnyo kwagala shifa mwebale mwesiga mwebale kubaako mwebale kuntuma ate mwebale kujjukira abantu mwebale kulaga mukwano mu ngeri ennungi appreciate all abebaza abazadde abebaza abaami baabwe abebaza emikwano abantu bali bagwamu amaanyi okuyamba nga bagamba shifa pe twakoowa goyamba tajjukira naye ate mu programu eno abantu mwe balabidde nti abantu abajjukira babaayo era nga mu 10 b'oyambye temubulamu omu abagenda kusiima na kujjukira tugenda kusiibula abatulaba naye tubasiibule ne kana akayimba tongere okukayimbira maama singa si mukyala singa sasoma singa si maama we muntu wakeera nnyo maama akolako wannyo alina okulabirira abato